Kino kiddidde eddwaliro lino okwekubira enduulu eri abadduukirize okuyambako ku malwaliro abiri okuli Kiruddu ne Kawempe. Ebitanda ebiweereddwayo bibalirwamu ensimbi ng'obukadde 15 eza Uganda. Ssentebe w'ekibiina kino Bone Katatumba yabaddewo okuwaayo ebintu bino. Kino kiddiridde bano okukyalako mu malwaliro gano ne balaba ng'embeera abalwadde gye balimu yeetaaga okuyamba, era bwe batyo ne bongera ku bitanda. Tugezaako okuyamba abantu oba institutions zonna abyetaagibwa. Kati tuleese ebitanda special beds ebya special bigula miliyoni emu buli kitanda kiri special. Naye kijja kubayamba kati kibayamba naye okujjako tetuyambe byonna naye tugezaako kwongerako okuyamba amalwaliro. Ambassador Bone Katatumba era ategeezezza nti nga bakolagana wamu n'eggwanga lya Pakistan gy'akiikirira Uganda bakkiriziganyiza okuyambako mu kuzimba eddwaliro ly'e Masaka Regional Referral Hospital. Tugezaako kuwaayo ekyo tusobola nga tukozesa magezi gaffe oba contacts zaffe. Kiki ekirala tukozeeko university Masaka Hospital, Referral Hospital. Waliwo tutandiseko university bagiyita Equator University of Science and Technology ekola training y'abasawo mu ddwaliro ly'e Masaka. Yakwira eddwaliro ly'e Mulago Dr. Byaruhanga Baterana asiimye ebintu bino era n'asaba abagabirizi b'obuyambi bonna okuyambako mu mbeera eno. Tufuna abalwadde bangi abo tutasobola okugamba nti baddeyo. Ate nje tufunye ebitanda bijja kutuyambako nti tubeere nga tuteekako abalwadde. Bwe tugula ebitanda ebiri enamba eyanibadde official mu ddwaliro nga Mulago twanibadde nga tuwa abalwadde 15,000 ebitanda naye tusanga nga tuli mu 25,000. Ate omulwadde bw'aba aze ng'omukyala eri lubuto tusobola kumugamba nti mukyala gwe kukwata olubuto lwo tusindika ddayo. Nedda omugamba nti weebake wansawo ku mufaliso nkujanjabe mumujanjaba n'amala okuzaala oba okoze ekintu kya mugaso nnyo.